السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم يا قاضي الحاجات ويا كاشف الكربات ويا مجيب الدعوات ويا غافر الزلات، عافنا واعف عنا وافرج همومنا واشرح صدورنا واصلح أحوالنا واغفر موتانا وحقق إيماننا واشف مرضانا واسعد قلوبنا في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق خلقه من تراب، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أواب، والتابعين له إلى يوم المرجع والحساب. الله أكبر ولله الحمد. فاتقوا الله معشر الأحيار وتزينوا بالتقوى، فإنها خير الشعار وبها رضا العزيز الغفار، واحسد المنكر في دار القرار. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد الاستعاذة: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. معاشر المسلمين، إن الله خلق الإنسان بلا حكمة أو أن يتركه بلا غاية. وقال تعالى أيضا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمن أراد الدوام العافية ودام حسن العاقبة فليتق الله على الدواب، وليحاسب نفسه في جميع الشهور والأيام. وقال تعالى أيضا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أيها الآباء والأمهات والأخوة والأخوات، فاتقوا الله حق تقواه في السر والنجوى، واعمل العمل الأرض على كثير متعال. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسنا. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: وما بعثت إلا المتمم الأخلاق. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. قد جاءنا يوم عظيم. olunaku olulungi lukedde. Bwakedde nga abaddu abasiibye bamazeko okusiiba. Tumutenderezo w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Awaniridde entunnunsi zaffe emikono gye n'amatenda amajjuvu wakati mu kumweraliikirira
mukumwagala mukumusuuta mukumutendereza mukumusuuta na buli ekitegeeza okutendereza oba okugulumiza oyo Allah subhanahu wa ta'ala awaniridde obulamu bwaffe emikono gye akyusakyusa embeera y'obudde eyabukeesezza nga bwe twapulaninze nga tuli wano tuli mu kusaala bangi nga bapulaninze naye nga tekisobose tegabadde magezi gange tegabadde magezi go okuba nti oli wano essaawa eno tezibadde ssente nti olw'okuba olina nnyingi ate era tegabadde maanyi nti gokozesezza nti abataliiwo bo tebagalina Allah tumwebaza olw'ekyo tumusaba tusaasirire abadde n'enteekateeka ebeera wano naye nga tebasobodde abeere nga abasaasira ekibanga bizibu bya bulamu abeere nga abawonya n'ebizibu ebifaananako ng'ebyo tumusaba asse ebyengera n'okwesiima kw'ekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama eyajja n'enkola etutuusiza wano olwaleero tusaba Allah subhanahu wa ta'ala amuseeko okusiima kwe n'ebyengera byonna baddu ba Allah abazze wano mbayozaayoza okutuuka ku lunaku luno era ffe tuyozaayoza bwozaayoza tetukulisa bukulisa yadde ekisibo kibadde kirimu enjala naye ekyo Allah kyatwagaliza okubanga atusiima kubanga atwagala nnyo ulira Allah bwe yagamba nga yogera kusiiba yagamba walitukmilu al-idda waliwo abasiibye nga balina obuzibu mulimu abafunye okusoomoozebwa ennaku ezimu ne batazisiiba Allah yagamba tubeere nga tujjuza era Ramadhani kewedde ekiseera kino ekiddako kyonna kyakubeera nga tujjuza paka Ramadhani endala bwerituuka n'amala n'ateekako ekigambo ekinene olw'empeera gy'atuwa n'agamba nti waliyukabbiru llaha ala ma hadakum Allah yatuluŋŋamiza ku busiraamu tewali amanyi mpeera yakusiba okujjako Allah kubanga yagamba omulimu gwonna omwana Adamu gwakola gugwe wasawumu li naye okusiba kwange tosobola kumanya mpeera naawe tosobola kumanya buzito bw'ekyo ky'oyitamu ng'osiiba naye Allah subhanahu wa ta'ala akimanyi ne ku lw'ensonga eyo atutunulira nga twasiibye tumazeeko ekisiibo tukuŋŋaanya okuweesa ekitiibwa eddiini ye n'agamba nti falyukabbiru llaha ala ma hadakum kyova olaba ebigambo bibadde biyitiŋŋana Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamdu ekigambo ekyo kijja okikozesa awamu nga waliwo ensonga ennene ebaddewo ensonga ennene eyaleero y'empeera yaffe eyange naawe ffe abasiibye kubanga okusiiba mpagi nnene nnyo era ezitowa nnyo nabwe ekityo mboozaayoza nga mbeebaza mwebale kusiiba omuntu abadde wano olwaleero kitwale nti kikulu nnyo olabe ng'okola ekisoboka kyonna Ramadhani bw'ebanga ekusanzeewo obeere mu bantu abasiiba obeeremu abo Allah basanyukirako nga bamazeeko okusiiba Allah tumwebaza olw'okuba nti atusobozesezza okusiiba mbasaba mukkirize mu ddakiika ze tulina ezitali nnyingi nnyo twogere ku mpisa ennungi mu bigambo ebyanjula khutuba ezifaananako nga zino mu nkuŋŋaana mulimu ekigambo ky'omubaka sallallahu alaihi wasallama ng'atukubiriza okutya Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba nti ittaqillaha haythuma kunta mutye nnyo Mukama Katonda wonna we muba muli mu buli kyonna kye mubeera mukola mu mulimu gw'otya Allah subhanahu wa ta'ala mu maka gotya Allah subhanahu wa ta'ala lwaki wefuula omujaasi mu makaago oba kale lwaki wefuula rebo mu makaago lwaki teweeyisa bulungi eri abantu bo ne babanga essanyu erisinga okwesiima okusinga okweyagala n'okwenyumiriza bakwenyumiriza ku ggwe yatandikawo famire naye ne babanga olukulabako ayingidde ekitanda n'akiyingira aweese ensonda n'agiweta kubanga okomyewo ahsin tubeere nga tulongoosa yagamba nti ittaqillaha haythuma kunta wonna w'oba oli kakitwale nti oli wakaawo oli ku mulimu ye gwe boss oli ku mulimu bakozesa oli mu kkubo otambula weeyise bulungi wonna w'oba oli kigambo ekyo kigazi haythuma kunta buli kyokola oli mu dduuka lwaki oseera abantu omunaku wa ssente nnyingi
n'otamuddiza n'omuwa ebitawera oba tolongoosezza, nabwe ekyo tubeere nga tulongoosa eri enganda zaffe, kubanga eddiini kyeragira. Obusiraamu ddiini yakulongoosa, wootegeerera wootandikira paka olisinkana Allah subhanahu wa ta'ala ng'abalongoofu abaasooka we baakola, kubanga baawangalira mulembe omuzibu ennyo, asulul jahir, omulembe ogwali omuzibu ennyo. Wakati awo ng'obusiraamu tebunnajja, ng'abantu beekolera amateeka era nga kwe batambuliza obulamu bwabwe, ne weesanga nga ekyasanyusanga omuntu kye kyalinga ekituufu okukola, ne bakola buli kyambyone kyonna, n'emirimu gye tumanyi egikolebwa olwaleero nga mirungi baali bagikola okuva edda, ng'okusiiba n'okusaala n'okukola hijja ne bagyetooloola naye mu ngeri ey'ekibuyabuya. Era wasanganga nga bakuŋŋaanye nga bwe tukuŋŋaanye, ne bajjako engoye ne basigala bute, ne bakwata ebyanzi by'omwenge ne basulamu obuyimba obuwemula n'obuwaana amasanamu, ne batandika okwetoolola Kaaba. Bwe batyo we baali, naye obusiraamu bwe bajja eyali hidaaya yabatuusa mu maaso ga Allah ng'abasiimye. Ki kye baakola? Baalongoosa. Buli kye baategeera nga kirungi baakikola paka Allah we yabajjulula. Buli kye baategeera nti kibi oluvannyuma lw'okukkiriza obusiraamu baakireka paka Allah we yabajjulula. Nze naawe tugenza okusanga obusiraamu nga byonna weebiri, tewaliiwo kipya ku ffe, tewaliwo kijjanga kipya, tulina kuteeka buteesi mu nkola. Nabwe ekityo mbasaba tubeere nga tulongoosa. Bali abaatukulembera ekusoomoza kwali kungi nnyo, baali balina n'okulwanako baliwe n'oku musaayi. Ffe tuli basiraamu just by chance. Oli musiraamu ali wano lwa mukisa, kubanga kitaawo maamawo bali basiraamu, nga naawe olina kubeera musiraamu. Tolina wasoma madiini n'omala n'ogageraageranya n'ogamba nti eno yesinga gye mba ŋŋenda nayo. Kati oli musiraamu by chance, not by choice. Save a few. Okujjako abatono ennyo. Nabwe kityo oba ofunye omukisa ogwo, gukozese. Obusiraamu kulongoosa, tulongoose wakati waffe, Allah atusiime, olwo tujja kulongoosa eri Allah subhanahu wa ta'ala, tutuke mu maaso ge nga tuli radiyatan maruliya. Mbajjukiza baddu ba Allah, antum khayra umma ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mwe kibiina abasiraamu ffe ekibiina ekisinga okuba ekirungi. Allah kye yajjirayo abantu bonna nga ffe tulagirira empisa ennungi, ffe tulagirira abantu kyekyokukola, tubalagirire okukola obulungi ne tubaziyiza okukola obubi. Bimaana tuli kyakulabirako eri abasigadde. Onaaba otya ekyokulabirako awamu n'ekyo nga tolongoosa? Omuntu bw'anaatunulira ebikolwa byo nga birungi agenda kukusiima, bw'anaakusiima agenda kusiima eddiini, olwo ojja kuba okoze omulimu, ojja kuba ofuuse ekyokulabirako ekirungi. Kyava yatusindikira Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama nga yasinga empisa, baamuyisanga bubi naye gye baakoma omuyisa obubi gye yakoma ate okubayisa obulungi. Allah n'atugamba nti laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, mulina ekyokulabirako ekirungi okuva ku Nabbi wammwe Muhammad sallallahu alaihi wasallama, eri oyo liman kaana yarju liqaa rabbihi, ayagala okusinkana Allah we nga kitegeeza mu bulungi nga bakwatagana. Falyamal amalan saliha, waaba akola akolenga birungi, oba waaba akola omulimu gwonna abeere nga agulongoosa. Amalan saliha, abeere nga alongoosa. Nabwe kityo tulongoose, Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atusiima. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamd. Allahumma arna haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arna al-batila batila warzuqna ijtinaba. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Fatubu ila Allah at-taibu min adh-dhanbi kama la dhanba lahu. Tubu ila Allah. Allahu akbar, Allahu akbar,
لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبنا الله ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شر الأمور محدثاتها إن بكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة ففي النار بدعاء الله ngatugenda maaso n'ekitundu kyaffe ekisembayo mu khutuba yaffe eya Eid tuli mu kwejjokanya oba mu kwogera ku kiyitibwa okulongoosa nga nkubiriza omwoyo gwange nammwe okubeera nga tulongoosa. Njagala tubeere baddu balungi, tubeere bantu balungi nga bwe tubadde mu kisiibo ng'okkiriza nti ddala tuli mu kisiibo. Allah yajja n'atugerera ne bikwatagana ebisiibo byonna ne kiwa abantu bonna chance okwawula wakati w'okusiiba okugenda mu maaso ani asiiba oba olyawo ekisaanidde. Allah n'atakomaawo n'atuusa olunaku olwa Eid, ku lunaku olw'okusaba abantu bakuŋŋaanire gye bateekeddwa okuba nga basabira. Naye njagala ombuulire, tunula mu kkubo awo ng'abantu batambula, oyawula ani agenda ku muzikiti n'ani agenda ewalala. Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamd. Muli kyakulabirako mu nnyambala ezo mpisa nnungi, tuli bakulabirako mu bigambo bye twogera n'engeri tukozesaamu olulimi ezo mpisa nnungi, tuli bakulabirako mu bye tulya tetulya haramu, tuli bakulabirako mu kuuma obwesigwa, okuuma amazima n'obwenkanya. Era kutuba njagadde njiwunzikire ku kigambo eky'obwenkanya. Allah nga tutegeeza mu aya gye nabasomedde n'agamba nti inna Allaha, mazima ddala Allah ya'murukum, yawa ekiragiro, yabalagira, yatulagira bil adil, okubeera abenkanya. Kiteeke wonna w'okitadde, kiteeke mu buli kimu kyonna ky'okola, oteekewo obwenkanya. Allah ajja kusiima era ajja kuba olongoosezza, kubanga agambye inna Allaha ya'murukum bil adil wal ihsan, tubeere n'amazima ate nga tweyisa bulungi. Ebintu ebyo byonna bikola, ensi egenda kusiima ne Allah subhanahu wa ta'ala agenda kusiima. Tubeere nga tulongoosa. Allah n'atulondamu ebyenkizo mu bintu bye tulina okulongoosa ennyo, n'agamba wa ita'i dhil qurba, naddala eri ab'eŋŋanda ez'okumpi. Bwe tugatta mu musaayi abantu abo tulongoose gye bali. Bayinza okuba nga si balungi nnyo, bayinza okuba tebatuyisa nga ffe we tubayisa, bayinza okuba nga tebafaayo ku bitukwatako, okugeza nga bw'olwala tebali akulambula ku b'eŋŋanda zaabe ab'okumpi. Era ne weewuunya abantu bonna ne bajja, muganda wange gundi n'atajja, senga wange n'atajja kundabako, maama wange n'atajja. Naam, bw'ofiirwa tebajja kuziika, mikwano gye gijja. Oba olina obwetaavu tebakuyamba, naye ate nga ggwe byonna bye batakola obikola. Muddu wa Allah ali wano nkukubiriza nga neekubiriza, by'oteekeddwa obbakolera bibakolere, yadde tebabikolera Allah asiime. By'oyagala bakolere, Allah yagenda obbikolera. Allah talemererwa. Kati ofa kino ensi, kubanga abantu be bakola ensi ate abo be bantu bo, bwe batyo basazeewo okweyisanga gy'oli. Naye gwe longoosa eri abantu abo, Allah w'ekitiibwa abeerenga akusiima. Agamba wayanha anil fahsha'i wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Tokomaawo abantu baziyiza okukola ebibi, ebyambyone, ebyensonyi, obeerenga obagambako. Era kikolengo kikolera mu bantu b'osembeza mu mikwano. Mulimu omuntu ng'alina emikwano naye nga gimuyambako okubanga gyo ayonoona, nga bamuyambako okuba nti akola ebyawukana n'amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Sembeza abantu abalungi abanaakuyambako nti n'ebikolwa byabwe bijja kukuyambako okukola okusalawo okulungi wakati mu kulongoosa eri Allah subhanahu wa ta'ala. Nga tumaliriza, baganda baffe abali wano nga tebategeera olulimi twogerera, mukkirize mu ddakiika 2 tubeere nga tubakyusizaamu insha Allah. Dear Muslim brothers and sisters in Islam, Allah the exalted, the cherisher, the sustainer of life, the giver of life,
Allah subhanahu wa ta'ala, the omnipotence, who brought us here. It is a favor for me and you to be a Muslim. Alhamdulillah. Nahmaduhu. Allahu Akbar. Allah is great. It's not because we have a lot of money that we are here. It's not because we have a lot of energy, power that we are here. It's not because of anything, but because of the mercy of Allah. First of all, you being a Muslim is a favor from Allah subhanahu wa ta'ala. If it wasn't for that, you wouldn't be one. You are a Muslim by chance. Why? Your parents were Muslims, and for that reason, you are also a Muslim. You didn't get a chance to read, study, internalize the rest of the religions, and then compared them and chose Islam. You had it just on a silver plate. Let us use the chance. Follow the teachings of Allah subhanahu wa ta'ala in the Holy Quran, and follow the Sunnah of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. In the khutbah of today, we have been reminding ourselves about Husnul Khuluq. The Prophet, peace be upon him, was asked, Ayyu khairin ahabbu ila Allah? What of the deeds is the best before Allah subhanahu wa ta'ala a person should do? The Prophet replied, Taqwa Allah wa husnul khuluq. Taqwa Allah, fear of Allah subhanahu wa ta'ala, wa husnul khuluq, and doing good deeds. Me and you, we should indulge ourselves in doing only the good deeds and eschew from all what is bad that Allah subhanahu wa ta'ala forbade, and the Prophet, peace be upon him. Al-ayah, Inna Allah ya'murukum bil-adil wal-ihsan. Allah commands justice, the doing of good deeds, as well as generosity to close relatives, and forbid indecency and wickedness and aggression, that you may receive admonition from Allah subhanahu wa ta'ala. Me and you, we have to look into ourselves. Look at what we do. We ask ourselves, Araghibu Rabbul Alameen Amral. Is God happy with what I'm doing and the way I'm doing it? Or God is displeased? And then we look back and change positively. That's what Allah subhanahu wa ta'ala commands. In the verse, Allah said that Allah commanded us to be just, to apply equal treatment in our homes, between our children, without discriminating them, between our wives, if you have more than one, justice between them. Have justice, have mercy on the people you lead. Say, for example, if you are a leader, if you are an employer, apply justice. The doing of good deeds, this is obvious. Why? Because everyone knows what he or she does during the day and during night. In broad daylight and in darkness. Innal insana ila rabbihi laqanud. Everyone knows, you know what you do. Therefore, choose to do the good and reach in the front of Allah when Allah is well pleased with you. Let us pay attention in doing good, in harmonizing the behaviors, the attitude towards our close relatives, beginning with our parents and the people we stay with at home. Allah will be pleased with us. Applying generosity. Being generous means being part of all what is taking place, having empathy for everyone around you, feeling sorry for those who are tried by Allah subhanahu wa ta'ala, and joining those who are in joy. And said, forbid indecency in what we say, indecency in how we dress. Our dear sisters and mothers, you look very smart and beautiful when you dress the way Islam teaches, and you look the otherwise when you change the dressing. You don't feel a pity to remove a hijab, to remove a veil that takes you an hour, a full hour, just putting on a veil.
and you pluck it off in a minute. You shake your head like this. You remove the abaya. You remove hijab. You throw it on bed. You put on something that is going to expose what makes you a woman, that Allah intended to give us dresses such that we can cover our nakedness, to guard our chastity. Dear Muslim brothers and sisters, the brothers, you have sisters. Sisters, mwebereremu. Enyambala eyo yebafuula ab'ebitiibwa, yetuukiriza omulamwa gwa khutuba eno tubeere nga tulongoosa. Ensi eyononeserwa ndabika gye tulabikamu nga tonnaba na kwogera. Anaakugamba ekigambo ekibi ng'ava ku nywanjagaye, ajja kusinziira bw'oyambadde. Naye bw'onaaba ng'oyambadde nga bw'oyambadde essaawa eno, era enjogera ejja kukyukamu ajja gamba, Hajati mwana yitaawo. Hajati yitaawo. Naye wanaasanga ng'oyambadde ebirala, ajja kwetikka bwetisi. Twambale bulungi. Kyekigendereddwa mu kulongoosa. Baddu ba Allah ekusiiba kuwedde. Nabbi sallama we yayogerako abantu mu biseera ebyalinga bisembayo hatta ne ku Eid, ng'abagamba abantu abajjukiza ti man kana ya'budu Allah, whoever has been worshipping Allah subhanahu wa ta'ala during the holy month of Ramadan, fa inna Allah hayyun la yamut. Allah is live. He will never die. He will be there because he was there before us. He is here now. He will be there after us and the world. وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهِ, whoever has been worshipping Allah, whoever has been worshipping Ramadan, وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ Ramadan, whoever has been worshipping Ramadan, meaning that you have been doing the good deeds because you are in Ramadan, you are praying because you are in Ramadan, you are fasting because you are in Ramadan, you are dressing well because you are in Ramadan. He said, فَإِنَّ رَمَضَانَ قَدْ انْتَهَى. And that is the truth. Ramadan has ended. Should we stop going for prayers? Should we stop making sadaqah the way we have been making it? Should we undress and move naked because Ramadan has ended? فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Remember, when you get a chance of Ramadan to find you alive, you have a chance to enter paradise, to compete with all those who came before us. You have Ramadan. What if Allah has forgiven you? We do ask Allah subhanahu wa ta'ala to forgive our sins and all the shortcomings, and reward us with Jannah to Firdaus through Babur Rayyan when we are entering Al-Jannah. اللهم أرنا حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أقول قولي هذا وأقول ما تسمعون. اللهم إنا نسألك خير موجبات دعوتك يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. نسألك اللهم التقى والهدى دائما. اللهم تقبل منا الصيام، وتقبل منا الزكاة، وتقبل منا القيام، وتقبل منا الصلاة، وتقبل منا الصدقة، وتقبل منا كل خير أعمال عملنا في هذه شهر مبارك، شهر المغفرة. اللهم اتق أعقابنا والقى آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا ومشايخنا ومعلمينا والمن حق علينا من النار يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا في مكاننا هذا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا فقيرا إلا غنيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عازبا إلا زوجته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم اهدنا في من هديته، وعافنا في من عافيته، وتولنا في من توليته، وبارك لنا في من أعطيته. إنك تقضي ولا يقضى عليك،
ولا يعز من عاديت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آتنا يا الله أنفسنا تقواها وزكي أنت خير من زكاها أنت ولي ومولاها. إلهنا 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 إنا دعوناك كما أمرتنا، إنا دعوناك كما ينبغي، إنا دعوناك كما يجب علينا، فاستجب لنا يا الله كما وعدتنا. دعوناك يا الله فاستجب لنا. آمين. اشف أمراض منا يا رب العالمين. آمنا في مكاننا، آمنا في طرقاتنا، آمنا في مساجدنا، آمنا في بيوتنا، آمنا في أعمالنا، آمنا في أناس كلهم جميعا يا رب العالمين. نسألك خير موجبات دائما يا رب العالمين. نحن محتاج، اللهم نحن محتاج، نحن محتاج في هذه الوطن أوغندا. نسألك الإجابة يا الله في كل خير نعمل. فعلمنا يا الله ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما وفقها في الدين يا رب العالمين. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما والاجتهاد والنجاة يا رب العالمين. اللهم بلغنا، اللهم بلغنا، اللهم بلغنا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. كل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.